bannayuganda basobeddwa omutuufu yaani amagye gagamba mudde waka byabakama nja muzannya maaso awo naye agamba nti si kirungi omuntu okulonda n'asigalawo abantu 600 basigale ku polling station emu balinze ate ebyayogeddwa Kiryowa Kiwanuka ate byo byanjawulo yayongedde kukatiriza ekiri mu tteeka nti mita 2 oli waddembe okuziyimiriramu n'olinda okulangirira njagala ensewulire Honorable Goret Namugga ng'oyongera okukatiriza ku bino n'okubimulungula bive mu ddiiro. Ekisooka ntwala akaseera kano okwebaza bannayuganda mwenna abalaze obwagazi ku nsonga z'obukulembeze kubanga tewali kintu kya bbeeyi nga leadership in this country. Obukulembeze kintu kya bbeeyi. Kasukali okulinnya bukulembeze, akasabuni bukulembeze, kamukeno okubula bukulembeze, byokozesa byonna ewaka abaana bogenda kusomera bukulembeze, eddagala mu ddwaliro bukulembeze. So nsaba nyongera okunga bannayuganda pick interest in leadership. Yengeri yokka gye tusobola okubanja accountability mu bakulembeze. Accountability, responsibility byonna nyamu ngeri y'enjawulo. Abantu ennaku zino bagoberera buli muntu ekigambo ekimuvaamu. Basookera ku mukulu by'abakama. Tibannange nze nga chairman electoral commission mbagamba bwe mumala okulonda mu ddeeka kuba ku polling station muliko bangi. Katonda mulungi nti mukulu by'abakama yali yavunaanyizibwa mu kulaba nti akaluka no buli omu tulina ba stakeholders ab'enjawulo. Naye stakeholder omukulu oba kalaba alaba nnamba emu alina okufa okulanga tutambuza akaluka amazima n'obwenkanya bayita mukulu bamuyita mukulu by'abakama. By'abakama ye yavunaanyizibwa mujjukire nti okuva otwamala akaluka 2 ne tutandika electoral commission yabaddewo teyasenguka matches tewabaddewo active politics newakwadde wabaddewo by elections naye obuvunaanyizibwa bw'abakama mu biseera ebyo kubadde kutunuulira biki ebyali mu kalulu akawedde 2 ebitaatambula bulungi nga bitusobola okubitereeza mu kiseera kino eky'emyaka 3 nga tannaba kutandika preparation stages za kaluka 2026 bw'obuvunaanyizibwa bw'electoral commission era ebimu ku bye yakola mu roadmap ye electoral commission kwali okugazetinga polling stations okufuba okulaba nti polling stations ezimu okwali abalonzi abangi bagenda abareducinga era bw'otunya kati polling stations zimu balonzi 5,600 fe waffe mu byalo ewasinga abalonzi abangi tewasukka balonzi 5,000 era obuvunaanyizibwa bwe okumanya nti buli wenteekateeka bwe nti naasobola okuteeka akalulu akali free and fair ate nga encourages citizen participation buli byabakama bwatakola paati ye n'adinaayinga bannayuganda omukisa ogulonda nga tebalina kunyigirizibwa kwonna olwo paati ye electoral commission abatakoze eki abatagize baganye kulonda abagambe bw'omala okulonda kakati gwe bw'ogamba mukulu bw'ongamba nti bw'omala okulonda ddewaka bwabakama busi buvunaanyizibwa bwo etteeka limpa mandate as a Ugandan okulaba nga nkuuma akalulu kange this is my vote byabakama ogwo okutegeka akalulu k'abannayuganda kano si kake era kyovula nti buli stakeholder we luba lubimbi kola olulwo omanyi olulwo olukola ki we lukoma n'omulala akole paati ye kati mukulu byabakama ogugwo gwe guno wammanga kufuba kulaba ng'okola ebiri mu mandate electoral commission teekateeka bye tunaakozesa teekateeka abanaamaani ng'akalulu oba abanaakakuuma kusaidi electoral commission n'ekyafuba okulaba nti byonna ebikozesebwa bituuka mu budde kaakati guno Namugga n'atambula atya okuva ewuwe n'abeerawo ntya ku electoral commission ku polling station gwogugwo kufuba kulaba ng'oteekawo akaguwa ku polling station ekisooka tuleetera ebikola mu budde bw'omala okubiteeka teekawo abanamanaging akalulu ate nga bali competent era njagala omuwoninga nga sinadda ku nsonga yo walabye bewabadde ba traininga ba constables abanaakola ku polling stations nga abakuumi b'eddembe wawulidde ebigambo bye ba traininga bagambye batya bakutte babasomesa mulina okufuba okulaba nga Mwami Museveni awangulwa ku polling station w'okuuma olina okufuba okulaba nga NRM we bajja n'omutegera muyisewo mangu asobole okulonda byabadde byogerwa mu training mu training ez'aba constables bonna baba traininga butya oba nayigiriza bw'oba osobola okufuna omukisa ogukuba akaamaze okulonda ku polling station mugaye teweerabira basi so byonna bina biba training si kulaba nti bakuuma akalulu k'abannayuganda naye okufa kulaba butya bayambako NRM okuwangula era kyabadde kiswapuswavu nnyo nalabye abamu nga baradisizi tumanyiddwa muno wano mu Uganda tujogeddwa njagala okubategeeza Mwami Museveni akoze ekyobulabe kye bayita ta institutions abagenda okuyambako okuuma akalulu electoral commission betendeka mulimu baradisi be bagenda okubriefinga bano ekyokukola bannange mufuba okulaba abantu mwe nga Mwami Museveni awangula bwe mulaba ewantu nga opposition be banje nnyo mufuba okulaba nga wabeerawo embeera opposition balonde kitono wabitapuse bubi Katonda yatuwa kye bayita social media abamu babuteekawo nga tebamanya kigendererwa kyabwe abaana abaffe nga ba training enkola so mukulu byabakama n'ali badde nsubira nti amatuugo amaaso na buli paati yebeere open okulaba nti oziba buli kituli ekigenda okutataganya akalulu
kakati bwakugamba nti abantu baddeeka mwami byabakama njagala okugamba vulugu ali mu kalulu mungi ku paatiyo violence mu kalulu ekyakulemye jo bakubye abantu erubaga wabirabye people are seriously beaten Kagogwe nasanze deployment nengamba erubaga ekisooka njagala obategeeza nti twakyadde Mmengo Ochiwa katikiro yatu receivinze mu kitiibwa nga tukulembedwa president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye bakoze deployment ku Bulange ngoyinza ogamba obaani agenda okukyala nebya bakamasi yagireeta kugambye no yabadde kati ngovudde Mmengo twali tugenda Lubaga South na Lukolongo Kyagulanyi nga agenda kuba campaign presidential campaigns ku roadmap okimanyi bulungi nti ku Monday twali Lubaga North na Lubaga South naye deployment yo kayuke yabaddewo nga baani abaliko bamaje ba SFC nga bakutte ekimigo na brush wires ezo wires eza solid ezo nga ze bakutte kakati mwami bya ensonga bakindese ensonga eyo nti ebyokola kyalina bingi people were tear gassed abantu bafunye obuvune abantu bakubidwa abalabye emitwe nga gyasiddwa kakati gubu yabaka mu utandika okusomesa bannamugga anatya tugannamugga nkusaba bambi okeere nkusaba onyo ku kyayi ku macha bambi nywa amatokute kakati alinga atuloza nti ebyokola mu electoral commission biweddeyo mukulu byabaka ebyokolo kyalina bingi nnyo naye nga ogwo tugamba gwogugwo kutegeka muli mukaguwa awao ba rifari mu bagenda okubeera mu obo otegeka abantu bafa okutuula obulungi tiimu yokuleeta ebintu mbule naye kikwatagana n'akaguwa 20 meters bali ba constable be waleso okukuuma emirimu be mu trainings obubi awo we tubasuubira okukola ogwabwe ffe okulanga abantu bakuuma emirimu biraffe abantu bakubiriza omulimu gwa byabakama guyinza okuba nga gutegeerekeka ate omulimu gwa CDF n'amagye gonna okuvaayo ne gagamba nti bw'omala okulonda dewaka mu kiseera kyekimu nga NUP ine ngombo eya protestive vote n'engeri gye muginnyonnyolamu twabadde tuli awo Robert Kasibante wa National Peasants Party naye najja n'engombo kalonde tovaawo ekijja kijje neyo naye eri awo kati kugamba waliwo okusika omugwa wakati w'engombe ezijja wakati w'ab'ebyokwerinda akakiiko k'ebyokulonda namwe bannabyabufuzi awo ne kakujjako mutadde obunkenke mu bantu fe ogwaffe gwa kumobilizinga ogwaffe gwa kumobilize voter mobilization so byabaka mayali badde atwagala nanyo fe omenye tuli mukola muyambako kulaba nti voter turn up eba waggulu buli byabaka malwoteekateeka akalwa abantu ne batakajjumbira wali badde olowooza lwaki voter turn up last elections yali wansi nnyo ne wano mukawempe walaba abantu bali abalonze emitwalo 18 oyinako emitwalo 3 egironze emitwalo 4 so tugezaako muga nti katumobilizinge era singa abadde aso bali tuwadde ne ku facilitation wali badde okwata ku buwumbi bwe twakubadde mu electoral commission mu 1.2 trillion n'otuwaako ffe abali mu kuyamba okumobilizingirako abantu abawe facilitation byabaka mache musaba atuwe facilitation tukunga abantu guno omulema ogula gwenkola byabaka mamuyambyeko kubanga civic education mu bantu yamulema saawa eno tannasomesa abantu buuma bwa kulondesa uva ku bino abagenda obukozesa jukira you must have citizens participation in every single process mu kalulu kakati ali eno mu kifo ky'okukwata kubikola amakulu ali mu bino we mumana okulonda banange mutambule mu ddeeka njagala okwashuwalinga CDF ngenda mugenda kone ensoka ku byabakama nsaba okusaba kola wa energy eyo gy'oyina giteeke weekolera amakulu bino fof butya bwe tugenda okwemanaginga taata tukimanyi amateeka gatuwa meters 2 awo tugenda kubeera werase nkunga bannayuganda mwenna gwe kyoba okola ku olwo egenda kuba public holiday fumba muogo toleta mmere na tutataganya simanyi supu ayise twagala beera ne June mukachimushawo tulina kasooli mwabe Kampala batalina kasooli abantu nabagambye abasinga nti oli waddembe okufumba esefulya ya kasooli nga nnene nojjako ku polling station okuyambako abana abatalina kyakulya jangu n'amazzi jangu ne kasooli jangu ne soda peacefully mala okulonda tula wali wabbali bakadde baffe tugenda baleetera obukeeka abakuzeeko myaka 8 kuba nabo baagala bayayanira enkyukakyuka teeka wali akakeeka weebake tujja kuzuukusaako mpolampola folo abavubuka tuyimiridde wali ebbali okufuba okulaba okuyambako byabaka mu kutuukiriza mission ye of having a peaceful election kaakati yali badde atusasula era musaba bino ebyabaddeyo waka mwami babaka masipaatiyo wagenda okugazeetinga polling stations ng'omanyi obugazi bwawo n'obufunda naye ffe tofaayo si ffe banene nnyo naffe tujja kuba tuwebalirira nti kati wano wafunda ffe tweyongereko wali ogwo omulimu tujja gwekolera era nkubiriza bannayuganda take responsibility take charge of the polling stations ku paati yammwe eri ya 20 meters bwe mutuukawo munno waaba muwanvu ngaetuulako wano tusobole okulaba sayidi eri gwe mbadde nkusaba gwe wano gw'oli mugonvugonvumu gwe wano weebake gwe muvubuka gwe tunula mu kifo kiri kubanga n'eno mission gye bakoze okutraininga bakifeesi bajje batataganye polling stations bino byabaka mayinza okuba nga tabimanyi bati bannaffe ab'NRM oluvannyuma lw'okubulwa obuwagizi ebyo balimu
gangs ze bali mu training asimanyi ghetto structures ebyo balimu aba abavuka bakifesa abajja okujja kusawa musanvu nga balaba abantu baweddewo bajje basitule box ebyo balimu era ne bwola bayayana bane mudeeka ayagala kubuza bulujulizi bwa box nti bane baze kusawa musanvu kwa bakimanya abantu bakera kumacha ne balonda bambi nga bagamba katuddeyo keeka tusoke tutereze ekyemisana tunakomawo ngaki ngokubala akalulu kuwedera version gyade batambuza ne General Muhoozi yadatambuza kwe kukunga abantu bajje ne muwogo kakati ffe kwe kubagamba ne kasoli ku polling station ate ku polling kati okulonda nga tetukuwadde kitiibwa kakati njagala nkubuuze ffe abaana baffe baba bagenda ku ssomero baba ne container ng'ataddemu eggolu neka juice kakati njagala mbuli abamenya amateeka ki okujja ne njagala muwogo okutegeeza byabakama byendya ne byenkozesa sipaati ye era ffe gye tumugamba abantu wali muntu agenda kugira mu uniform ya political party yonna bannayuganda togira mu kala ya red yonna tokwatambulera gwe jangu ng'omuntu wa bulijjo toteekako wadde akakofiira ka red wadde okwambala ring eya red kuba sirowooza nti waliwo ana mpozi okuleka nga waliwo akubye ejambi omusayi ne guyiika kyesusubira ku polling station naye nkusaba buli ekimyufu kyonna tokyambala ku olwo jangu in your plain clothes bawa mukaka mukola ne woba badde bakutenda okusekenya okola otoseka jangu oli mukaka muombe naye embeera gye mututaddemu eringa ey'okufa n'okuwona kaakati bw'olaba akalulu akatambula the violence that there is mu kalulu kano nga bwe katambula otusuubira kukola ki ife tuyina akalulu bayina emmundu kaakati ffe ogwaffe gwagamba bannayuganda gonde tukkiriza obuvunaanyizibwa bwo obubwo ssemateeka akukkiriza genda olonde akalulu ko kakuume era bwe mpulidde oyogera ku protest vote mwami byabakama singa obadde osobola walisabisa ekirabo ekisinga okuba ekyomuwendo n'okiwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mwebazaaki okuyambako okukola kye bayita mobilization and voter sensitization yekulemi ekya protest vote kiyambye eggwanga Uganda kubanga bannayuganda bapiikize interest mu kalulu protest vote simple Kenya kanoonye kalonde kakuume bwolaba akatataganya no yambako byabaka omukono gw'omubbi omugende nti gundi veewakawo nga weetereza nti twagala violence byabaka magamba bwati naye tugambe ekintu ekiwadde kiri mu makiikirizibwa mu mateeka naye bw'okiteeka mu nkola eriwo kati mu mbeera eriwo kati n'osanga ebifo bimwe mu Kampala biri mu polling stations zaffe ziri mu bufo bufunda kati wokkiriza abantu nga 600 okubeera ku kifo kyekimu kitegeeza nti bajja kwesanga nti basemberedde ddala wali abantu bwe bakubira kalulu omuntu ne basobola n'okulaba kulengera mu beseni byabakama bwati bwagamba bufo bufunda abantu bwe babeera bangi ku polling station wayinza okubeerawo ebitali birungi abamu badde ewaka bw'omala okulonda dde ewaka kaakati njagala okubuuza mukulu byabakama ensi yavaawo kati teekako radio 4 oba radio 7 oba radio 8 owulirize ebinaava mu kulonda gy'ova ate mwe muli ba mukisa nnyo tikati ate radio tezikyali fixed teziri permanent nti radio ebeera wali mu nsonda radio tutambula nazo kakati gwe ekyo radio 4 nja giwuliriza akasimu nja kutambula nako naye kwolwo ebyange ebikola byonna ntambula nabyo kuba gwe tukwetaaga tu update tibannange wano bituuse wano batugamba tewannatuuka byakulonda gwe tukwetaaga naye nze nga munnansi ogwange gwakufuba kula nti polling station eringi kuumira byabakama era byabakama tukwashuwalinga bannansi bagenda kukwatirako nga tebasasuddwa ziri sente zo wafunye billioni zo trillions of money ezo sente ziteeke mu bintu byolaba nti bijja kuyambako nga electoral commission feno mu kwefuga awo wagamba balonzi bayinza okubawo olukaaga bayinza okufunda ennyo kano manyi kyanaatera okugamba ate awo we bali tewaliiwo toilet kati ate banakyamawa awo webali ebyo byagenda okutandika awo webali twageza okulaba ku polling station eyo tewali kalwaliro bw'anaazirika tunamutwala gwe tofaayo ekyokukola ffe tukimanyi ng'abalonzi agambe bw'omala okulonda go home ate mwe mutugamba birala go home don't hang around General Muhoozi saagala weetabe mu kukakkanya kye bayita akalulu n'omugaso gwako eri bannayuganda ekyo nno kiba kyabulabe nnyo you know when you say don't hang around omuntu ahanginza around abanga omuntu kireresa atalina byakukola taata nsaba kutegeeza ku lunaku olwo tulina ekyokukola ate nga tukimanyi bulungi nti eyo mission nnene nnyo bw'omala okikola gamba dde ewaka ekyo kyayita security operatives batwale ensonga eziddako mu maaso bagamba ba hanging around bannayuganda balina ebyokukola naye olaba oli akugamba nti on that day I will keep around ye gyayisa hanging around awo lunaku olwo General Muhoozi nsaba kutegeeza lwa kitiibwa nnyo naye era ne mukomyawo nti General Muhoozi era awo tolinawo obuvunaanyizibwa bwonna never General Muhoozi nga CDF okuyingira mu kalulu ayingiramu nga waliwo amuyise a state of emergency waliwo disaster nga baagala UPDF ejje ezibiziri je nga birabika biganye njagala okubuza General Muhoozi ye mukulaba okwe waliwo ebitulemeredde
Nyavunaanyizibwa butereevu ku byokwerinda bya bannayuganda. Ebyokwerinda bya bannayuganda ewuwe abimanyi kuuma nsalo za ggwanga. Kuuma nsalo za ggwanga bubira by'e Congo abatujju tebatulumba. That is his mandate. The UPDF gundi yayo mandate yayo under the UPDF Act eri very clear. UPDF evunaanyizibwa ku kulaba nga tukuuma ensalo z'eggwanga. Okulaba nga abatujju tebatulumba. So bino ebya abantu okudiringa ne ba civilians eyo Uganda Police Forces ekisobola okuleka nga byabaka malabye nti waliwo kyalabanga kisusse okuwa omulamuzi nti amugambe UPDF ekolechi etuyambe ko njaga kujukiza General Muhoozi nti eggwanga lino as you the UPDF omanyi NRM ebintu byali asinga okwenyumirizamu is having a disciplined army. Even police forces zaabwe zonna ez'ebyokwerinda Mama Museveni agamba if there is something that I've achieved 100% is ebyokwerinda abasajja bano bali very disciplined naye njagala okumutegeeza akyalina omulimu munene nnyo. Simanyi oba bebawa instructions abantu enfu command nga zisukka gwe baalikomye oba bebawa command bwe batamanyi kyakukola. So njagala omusaba General Muhoozi mu kalulu kano gweddeka weebake Uganda sleep weebake mpaka nga bakuyise naye n'okwebaka oyinza obutebaka engeri gye tuli mu kulonda ensala ezo deployinga yo bulungi toleeta abantu be batraininga kudiringa n'abatujju. Do you know why abantu bano bajja ne bakuba abantu baffe brutally violent ne bakuba n'okwata omusajja akutte n'abalabye Joane Rubaga akutte kiwayo ekyo kisolido akutte omuggo ayine mundu poliisi ejjula kukwata jjinja babulako kukwata mayinja. Obukambwe bwakoseza General Muhoozi obukambwe bwemukozesa ku bantu ba bulijjo buli very unnecessary tebwetaagisa. Tosto osanga otya police nekwata omuntu wa bulijjo nemukuba brush wire no mutwe negwasa n'okwata omukazi not armed natunulidde Rubaga. Do you know what people did? Kagogwe nga abantu batambula bawanise emikono bambi abadde bakutte bwambuleera I mean bufulaga bwe babuwanika because they thought your protection yokaje babadde nabo. We in Rubaga here in Kampala tear gas ngoyinza ogamba bakumye ekikoomi waggulu naye ate to some extent mbebaza Uganda Police nzira yeyo Uganda Police oyo tear gas gwe mwasubula mu bungi ate nga ali expired mumukozesa gwe kuba kati mulembe gwa Kyagulanyi tugenda kuba tetumwetaaga in our government oyo tear gas tetulina mulimu gwa tear gas because abantu bajja kuba n'omukulembeze gwe bakkiririzamu ng'agenda kusavinga ekiseera ekigere ng'agenda kukola abantu bye baagala. So muli batuufu okumala mu tear gas ne case accountability banagikola batya kubanga bajja kubabuuza nti sente ze twabawanga police billions of money ze mwafuna zaakola kinti anti twakuba tear gas ebikomi bye byabadde byewala bye bikomi byabadde Rubaga eyo accountability kati ebifaananyi byalumye edda eri bakama babaweereza ba photocopying zedda okusobola okuba accountability on how police money has been spent. Though I still condemn nvumirira brutality Mwami Muhoozi generali sabo nkusaba omulimu gwoyina okuddayo okuteekateeka bannaffe abakuuma ddembe abate fortunately enough wekagogwe ekimanyi nti abo baana baffe. Sometime back twali tuziika omwana wa UPDF yafiire Somalia twamuziika ewange Mawogola County ku kyalo bakiyita Manyama naye mbagamba nti mulabe bulijjo kye tubagamba nti bano abaana baffe yensonga ki president waffe Kyagulanyi abakumaako naga nti mmwe bano temubaddiza baana baffe mubakwate bulungi but ekibi ono atalina kintu kyonna tali armed agamba ayine mundu mumukwate bulungi. Can you imagine? Ayine mundu ffe tukubakuba mumukwate bulungi naye ate eyali badde atukuuma katutuuse mu mbeera ng'omuntu wa bulijjo yakuuma poliisi ffe tukuuma poliisi nti mubakuume tebasiiwuka empisa. Omuntu wa bulijjo yakola ki? Omuntu wa bulijjo yakuuma poliisi ffe tukuuma poliisi kati kubanga singa abaana abo njagala okutegeeza waliwo ebikolwa nga bisatu byensobola okuwaako example ojjukira emigga egyali eggulu abaana abo abaakubibwa nga bagezaako okuprotectinga president obutatuusibwako bulabe abaana abagezaako kwakisuka nti kale nze bankube era abaana bayogera nga I will not feel the pain as long as Kyagulanyi is safe. N'okwata omwana wa muno iwe parent. Olowooza lwaki amagye gayingidde nnyo mu kalulu k'omulundi guno omuduumizi wa guno atuuka n'okuvaayo n'agamba abantu nti bw'omala okulonda dde ewaka olowooza lwaki kiri bwe kiti? Ekisooka njaga okutegeeza bannayuganda nti NRM oba ekibiina ekiri mu buyinza oluvannyuma lw'okulaba nti obuwagizi bukenenye obuwagizi bukenenye ekyo nkyogera with confidence kigambo kizitoye nnyo ekyo obuwagizi bukenenye babunoonya bwabanga ogenda mu kitanda okunoonyanyamu omuntu eyeebaseemu akuba talaba anoonya omuntu ono ali luddawa. They don't have support. Kakati mutabana bululu omanyi ebyobufuzi banoonya any measure jukira be balina obuyinza be balina said they have all the tools of power
So anoonya kiki enyinza okukola okulaba nga abantu mba intimidating amba tiisa kagogwe nkubuulire webaali ekawempe ne bakuba abantu waliwo omwana omugwe baasiba yali we ekyalo bakiyita lukakka ewange ye yali makanika ekawempe awo baali ku galaji yewe baamukwatira era baamuta yagamba naye nakubwa emiggo ng'omusajja mubuuza nayo nnanga ki onsanze enkanika pikipiki onkubira ki maama we yaŋŋamba bwe nagenda balako bayali afiirirwa taata we naŋŋamba nti honorable immediately nga baakalaba ebifaananyi bakadde bange obaijja okunzijayo ne bambuza mwana wange bino wagenzeemu byaki lwaki temwesonyiwa ebintu by'obululu kati eno intention y'abano mubabonyebonye saakira ti bano bakadde baffe abali e Kampala kuba Namugga mwana wange oli luddawa bambi batugambye Kyagulanyi agenda Lubaga togenda baagala okulaba laale ya Kyagulanyi nga teriiko muntu. That's why bagenze Lubaga okuba abantu abali mu bikuubo abadde batambula ku kkubo bagende Nalukolongo balabe ku mukulembeze waabwe. Eno bana abantu abajja ku president Kyagulanyi abayimirira ku kkubo muubirawo baagala okulaga ekifaananyi NRM yagala okulaga ekifaananyi Mwai Museveni akyali muganzi nnyo era teri amuvuganya mu kalulu. Gwe weebuuze lwaki Kyagulanyi yekka bannaffe bano ababa ne campaign zaabwe abayina omuntu omu babiri tebabakwatako none of those, they are not interested. Oli asoga nti honorable aba abangi beetaaga okukuuma era tukimanyi okukuuma police is trained okukuuma abantu abatali armed with the minimum force. They are very trained. So njaba okutegeeza eggwanga nti bino bye bakola it is intention on their part. Baagala kutiisa abantu tobigenda mu mwana wange obirabye. Do you know why katuge namba kulembeze tunoonya banoonye nosanga ekifo okunoonya fewafe okufuna bakansala nze bana ebyo ebintu omusajja wakati bino bibakasuka abakazi kabangalizo nabo omukazi wange tabigendamu okufuna kati abakyala abesimbawo era salute every Ugandan ku mulembe guno ogwa Mwai Museveni avaayo nakiza naga nti ngenda mu kalu neyeteeka ku ballot paper walabye kati mu Western region abana afa abasinga abesimbawo they have bought them out tebabagula nti baagala baweze munana kati basuddewo kadiya whichever the number is nebo bana abamalayo. The whole thing is nti omwana oyo gwolaba okujja okukwata microphone singa afuna embavu okubulira kyayiseemu ne bamuyisaamu okujja okumwogeza kago you can't believe baba tulugunya baba tiisa tujja kubuzaawo tujja kola kya every nonsense is said. Ogambye amajja okuyingira mu kalulu kano gaagala ki? No bagala kutiisa abantu intimidation mubatiise create fear mubateekemu okutya mubalowooze nti bino obijjamu ngo ewammwe olaamye. Era kyovula feyo mu byalo mwe tujja babuzaawo tujja kubatta botawagira government ojja tulaba ogwotambula n'abaana abo ojja tulaba kati nze kankuwe ekyokulabirako tulina emmotoka ewaffe bagiyita UBH Forester UBH 510W etambula mwaba abaana beera nti badde bakampayingira nnyo Nuupu igwe honorable Kuteesa akuntumye oyagala sente mmeka obiveemu ebyo mulimu ebya Nuupu bwamuzo aga kusende meka babagambye balina options 3 okwata sente owagira ku lwempaka oba weerowoozaako ba Edi Mutwe wa manje bali gwolozo okubeera ba Edi Mutwe bazza musango ojja kitegeera abaana bo beera nabo era nagambye honorable Kuteesa ateekwa okuva ekirungi nti nga bwe ngambye nti nvudde n'enjoga enamba y'emmotoka it's a Forester UBH 510W etambulamu abasajja babiri era omu kubasatu Kuteesa yabasindise nti mukulu Kuteesa yabasindise nti oyagala sente meka Kuteesa agambye oyagala sente meka ove mu kalulu kano Samu Kuteesa yabasindise oyagala sente meka ove mu kalulu kano era bino mbyogera because abana bavayo ne bakubulira honorable nsaba bino byogereko because tebalina ddoboozi ate okwogera naye nze nkugambye enamba y'emmotoka yeeyo kati it's up to honorable Samu Kuteesa okuvaayo okweyogerako kwabo abayinona erinnya lye kubanga nkuwidde enamba y'emmotoka it's UBH Forester UBH 510W yetambulanga ekola omulimu ogwo but walaba akamyufu KNRM waffe tewabiraba Sembabule ffe twakwata number 1 district yali mu violence era abantu babuza nti abasajja abana batasobodde kwefuga mu kalulu kabake NRM ffe tulina omwana gwe bakuba emisumaali mu mutwe mu kalulu KNRM nails in the head nyanga bali mu kamyufu nails ife waffe drone zabuzaawo butawagira gwe baali balowooza naye so bino byonna nga bitambula nze nzijukiza bannaffe bwe tuvuganya nabo nti eyo intimidation tegenda kukola era ngumya bannamawogula ne Uganda yonna nti this is the time okulaba nti tugenda tulonde omukulembeze gwe twagala nebo banaasiba oyina kwa mwe tujja kubasiba ne bwonaasiba ffenna togenda tutumalawo bonna bannayuganda togenda naye ng'oli omubuuza what is your interest ate bavanga ga bannange tukuume emirembe muhozi si abadde agamba wano bannange we appeal to the citizens. You can't appeal to them.
you first appeal kubana abamenyi b'amateeka appeal to them njagala okugambye ono agezako kutangira obumenyi bw'amateeka ate ya supervising abamenyi b'amateeka mubuze General Muhoozi, why do we have the UPDF wano UPDF eyingirira muwa UPDF explain kutangira mbeera ya kutabangula mirembe mu ggwanga nekwata njagala nkubuulire Kagogo okimanyi nti mu nsi erimu amakulu ng'erimu abantu ng'erimu abakulembeze abamanyi nti Nancy is the most respectable person kati kankube challenge mu China as a country is fe tukulemberwa abantu abalowooza nti batuyamba buyambi otukulembera. Number 2, omuntu alowooza nti alina control over obulamu bwo. Munnayuganda no talina kitiibwa. They are at liberty okuba nti omuntu omu avaawo okufa wano mu Uganda okufa si kyamakulu. Newankubadde nti every single body egwa wansi ekola eri valuable kwoyo nanyini muntu oyo. Era kyovula ffe mu Buganda bakugamba nti embuzi lwefa lwokola ki? Omwana osobola omulaba ku street ng'omuvaako ng'omugiranga bw'oyagala ng'omuyisanga bw'oyagala naye bw'omukwatako n'afunako obuvune omanya nti omwana ono bulijjo wamanya alina abalina obuvunaanyizibwa. So I want to appeal nga ye bw'apiriza, I want to appeal back to you the General Muhoozi CDF. I want to appeal to you office eyo erina amateeka agagivuga nkusaba tugikozese bulungi. Kale ndowooza kino kyabadde kyegatidde ddala butereevu ku nsonga ya CDF yokuba nti bantu bamala okulonda badde waka kwewala obutabanguko n'ebirala kubanga muntu kyangu okuva mu mbeera munaddala ng'alabyewo ekitagatta ate ne wajjawo obujagalalo security kyegezaako okutangaaza eggwanga libe nga lifuna akalulu k'obutebenkevu nga kamazima nawenkanya. Nzikiriza nga sinagenda ku nsonga eyo nebaze the land attorney general kiri wakiwanuka this time round yavuddeyo n'awabula banne bwe baweereza mu gavumenti ya Mwami Museveni mukulu byabakama ne CDF General Muhoozi nti ensonga eno amateeka gakugamba nti omuntu waddemba okusigalawo polling station mu meters 2. So ekyo n'ennyongero bagaba Uganda nti ekyo kye bamukolera ddala ataputa amateeka yabaga ekyemukola kituufu kiri mu mateeka mwogwa mmwe kwekumaakuma nakwekubiriza okulaba nti mubeerawo peacefully. Naawe ku nsonga ya Mwami Museveni okukyusa obukulembeze kulimu ebintu bingi. Kulimu okuyiwa omusaayi kulimu okuleeta obutabanguko era vote wise mulonde bulungi. Saba okutegeeza omukulembeze w'omu ggwanga nti mu kukyusa obukulembeze okuyiwa omusaayi tekuliimu n'obutabanguko tebulina kubaamu. Ekibuleeta be balina obuyinza obutamanya butyawo balina kukola handover ku balala. Era sebonze wano wensinzira okunyiigira ennyo bannaffe abaagikwatako. Article 102B ekkomo ku myaka. Eno yali badde story endala nnyo. The reason as to why oyina ssemateeka w'eggwanga ono eno ssemateeka ogwayo gwali gwakutulamula butya eggwanga bwe linaakola ki bwe linaatambula. Naye bannaffe mu luvannyuma lw'okulaba nti buli obasanga ewataba favoringa bannaffe abaatuula ne bakola constitution eno mu bwongo bwabwe buli ogisoma balowooza nga abantu abanaakwata bifo bino ebyobukulembeze bajja kubanga abantu abalimu ak'obuntu abantu abalimu ensa abantu abalina integrity and credibility okumanya nti leadership eteeka okubaako tools of power. Era nga tosobola kuba na lugendo olaba ne bweba motoka ebaamu speed meter emabega kawo balaba zivuga ddiima ne baziwa speed governor. Ojjukira time eyo gwali mwaka I think it was around 2017-18 omwo mwagamba omuntu olina okubeera ne speed governor mu motoka olina okuba ne seat belt. Kakati bo bano baakwata ebyo byonna ebiziyiza speed governor twala tugende ne bazijja mu ssemateeka y'eggwanga. That is why owulira omukulembeze eyasinziira mu 1980 n'agamba nti akalulu kano kadobonkanye 81 kadobonkanye katugende mu nsiko mu 86 ng'ekimu ku byo alwanirira the 10 points program NRM government gye abavubuka abo baali very innovative mbebaza nnyo. Era simanyi Mwami Museveni lwaki omanye ennaku zino abantu baganyo akemettererwa emmeme okuwa abavubuka opportunities yet ye yazifuna muvubuka. Simanyi lwaki mukaluubiriza nnyo. I don't see the reason as to why he wants to make the youth redundant. Simanyi lwaki agala okulaba abavubuka nga bali redundant. Kakati ye akugamba bino yanyiiga nnyo ng'akalulu tebakabbye naye naagala tusobola kwetaba mu bubbi bwa bululu. Ye nyini yakugambye nti Nuupu yamubba obululu wano mu Buganda yagamba twamubba $2 million. Million kati ate tugezaako muterawo ate ku mulundi guno yagambye temugeza ne mukemebwa nemubba akalulu ne muddamu okubba akalulu ke. Kaakati taata nsaba okugamba ife tugenda kuba basaale nnyo mu kukuuma akaluluko. Ife awo tusibidde awo
tugenda kukola omulimu ogw'eggwanga ogw'ekitiibwa okukuuma akalulu ko taata okulaba nga kofunye kofuna nga teri ayiwamu awo eyo protest vote mugenda kukuuma akalulu ka President Museveni tugenda kukuuma akalulu nga akayingira mu box bwe kaba Kyagulanyi kabeere Kyagulanyi nga kabeera ka Museveni bwe kabeera ko abalala kaba kabalala ogwo gwe tuli mukola eyo a free and fair election era nkusaba taata gwe tuulo kalye omala okulonda akako gwe genda mu State House otuule ife bakadeibo tugenda kubeera ku polling station okulaba nti abakubbe million 2 luli tebakwatako wadde tebajja mu baada akalunaka era tugenda kufuba okulaba nga tusomesa n'abantu n'obwona afuna waleme kubaawo kafa babuyita butya obululu obwononesa babuyita batya invalid votes. Mwami Museveni, we are going to make sure that we reduce on the number of invalid votes during these elections. Tugenda kuendeza ku invalid votes, tugenda kufuba nga tebabba kaluluko, sabo tugenda kuteekawo security okulaba nti bwofunye bwe bakuwa. Bwe balangirira bwofunye, for that's our agenda. Teri kubba kalulu. Era Mwami Museveni taata protest vote eyamba gwe. Protest vote actually ekola in favor of Mr. Museveni gwe basinga okubba. Newankubadde ate ffe twasinga okufiirwa kubanga Kyagulanyi teyalayira kuba president newankubadde yawangula neffe katumuga but this time round tugenda kukola omulimu ogw'ettendo okulaba nti we have a free and fair elections nekyenjagala yejjemu kibi nnyo leader omukulembeze amanyi tulina amateeka agatufuga mu byokulonda nti tuyingidde kalulu tetuyingidde lutalo n'ogamba nti mulina okwegendereza ennyo mu kalulu mubaamu okuyiwa omusaayi kikafuuwe era ikola upon Ugandans tukyewale tetwagala muntu yenna yenna afiirwa mu kalulu kaffe mu kalulu kano because ekyo si kyekigendererwa kyaffe era naye ne musaba in the same spirit I want to appeal to him nga General Mozi we yabadde appealing to citizens I want to appeal back to you mwabayina obuyinza mwabayina for you have the tools of power nsaba muzikozese bulungi okay nga tumaliriza ensonga ya President Museveni yayogeddeko n'okukyusa obukulembeze n'ebirala nabadde ngoberera Robert Kyagulanyi Sentamu ng'ali mu bitundu by'e Rubaga nagamba nti yatandise okuwandiika amabaluwa agaweereza abakulembeze b'amawanga ga Africa boogere ne President Museveni nti nga bamusinze mu kalulu akkirize olowooza ebbaluwa zino zinaakola ku kimulubirira era wali badde omwebaza okubanga akozesa ze bayita peaceful means enkola ey'emirembe okulaba nga tufuna kye bayita a peaceful transition okimanyi bulungi nti mu Africa wano si kyangu nnyo ku mukulembeze ayina buyinza bbuwaayo naye ate waliyo ababuwaddeyo mu mirembe tulabika amawanga gakyusiza obukulembeze nga tegasoose na kuwandiikira President Museveni kwogera n'oli ali mbuyinza lwaki ate mmwe mwagala bali bawa buloonu bw'obanga ojja obuyinza ku muntu amaze emyaka 4 mu buyinza conduct oba enkwata gy'okwatamu ensonga tefaanana najja amaze 15 oba 2 mu buyinza emabega kawo besi yalinga abaga nti ono yayingira na quarter penny ayina kuvaamu na quarter. You remember that slogan of the quarter penny? Yayingira na quarter penny ayina kuvaamu na quarter penny. Simanyi yayingira na nyondo. Yajja na nyondo. The quarter penny yajja na nyondo. Ajja kuvaamu na nyondo. Fere twali agadde kuddaawo era aliwo akantu akansanyusiza. Have you realized yabadde yesterday lwabadde lwa ku Monday first daughter Natasha bwe yavaayo ku TikTok n'aleeta taata we ku TikTok asobole okwogerako eri eggwanga. Kikolwa ekyo kyansanyusa nnyo nenga nti omanyi social media eno abantu badde bajja underestimatinga naye omwana w'omukulembeze yavaayo n'agamba taata we nti taata abavubuka bano ku TikTok eno baba n'ensonga zaabwe nga wali badde oza adressinga era walaba nga yamubuuza ebibuuzo nga live eyo omanyi kati bwemba ndiko busy I assign somebody okunkolera mu briefs obuvudde mu nsonga eyo omwana oyo namwebaza the step that was taken ne step eyo ebulako ekigambo kimu atuyambeko comment nga baziwa taata we ezimu tazikweka azimuwe kubanga abasinga mu live eyo bamusaba ne mugaa nti first daughter nga tusanyusa okulabako wano ku social media wozze maama naye amateeka gawo gamanyi wano amateeka olina okukkiriza okugambako tewali bino nti munnange nze ndi mwana wa mukulembeze w'eggwanga comment ezino zi receiving in good faith eno tetuvuma naye tuwabula so tetukuwabula nogaa nti tukuvume naye tukutuma ekintu kimu omulimu gw'osobola otukolera ogw'ettendo ogusinga okuba ogw'ekitiibwa kwe kugamba ku mukulembeze w'eggwanga your own taatawo omugambe nti twagala peaceful transition abavubuka kye badimandinga nti watandika otukulembera mu buvubuka tubadde tusaba okkirize peacefully tuweeyo obuyinza nga tetukoze kiri kyagambye
kubaamu okuyiwa omusaayi kubaamu obutabanguko because sirowooza nti ye ebbanga lyatuweerereza. That would be the option eri mwami Museveni nti agenda okuva mu buyinza nga n'ebitono bye twachivinze the way he says nga nayo byononese. So ku some extent Natasha ne mwagalamuko nti atandise ogenda nga akiraba nti the only way to get feedback mu bantu is kwe kubanoonya ku spaces ze boccupyinga nti wabagenda ku radio nga n'otuli ku radio 4 pick interest mu kulaba abantu bagamba ki ku radio 4. Honorable Namuga ayogedde kibyayogedde avumye oba wabudde omanye ennaku zo gavumenti ya Museveni buli wogigambako lobo bavumye nenze kyemutuma kiri ekyaze leader era gyo waliwo wenabadde ku shemu era ne mutuma ne mugamba nti mwana muwala kyenkutuma kiri eki the first daughter kusabira otugambire ku muzeeyi nti baba tulaba nti ekiseera kyekyo period gyaweerereza abana Uganda bamugumiikiriza bamusupportinze katumusaba atulekemukko. Okay. Ezimu ku nteekateeka za NRM zeyina kweddiza ebitundu bya Buganda oba Central Region okusinga mu bagikuba ennyo mu 2021 era ndowooza President Museveni yakakolanga kakodyo okusooka okutabaala regions zonna kakati essaawa eno ng'akalulu kengedde ali mu Buganda. Tolowooza nti ku mulundi guno bagenda bakuba kyabugazi era n'abantu obajjukize nti n'ebipande ebingi basimbye bitimba mu Buganda. Wano oyinza okuloza nti opposition tebakkirizibwa kutimba kipande kyonna. Ebipande bingi byonna biri wano mu Buganda. Machaze ebipande twafunye bingi ffe tusinza okufuna services entono. Ffe wano mu Buganda services obuweereza mu bantu bukenenye nnyo wano mu Buganda. Buganda for Museveni awoma tava ku main byonna ebyo tujja biwuliriza. Nenze njagala kujjukiza government ye NRM nti bannayuganda kye baagala kiri kimu access oba provision of basic services. Buweereza oba omuntu wa bulijjo yeetaaga mazzi yeetaaga masannyalaze yeetaaga amakubo yeetaaga obujjanjabi socio economic transformation nga bajogera kakati wano mu Buganda mwami Museveni flagship program ye gyatambuza bagita parish development model. If there is an area etafunye mu parish development model ye Buganda kubanga fe wane waffe mu kwagaliza eggwanga twagana okwetematemamu era okimanyi bulungi nti population esinga okuba ennene eri wano mu Buganda nga district ekyasinza okuba n'abantu abangi Wakiso eyina 3,700,000 one district. Wano mu Kampala woyina ekyalo n'ogamba nti naakulabye just a village ngeweza abantu nga 2,000 just a village. Kakati gwe nojja ku parish model n'ogaba buli parish one size fits all bukadde 10. Oba oyina abantu bameka bukadde 10. Buganda is both rural and urban. So flagship program ya PDM je bayita parish development models je pita parish destruction model fere tugifunyemu tokyusa bigambo byabakulu wadembe okutumaze nkugambye from my reason ya NUP geno parish model inze mulwange naligirabye nti parish model yali badde egasa singa bagikoze in a different way. Wano mu Buganda twamusaba nti revive cooperative bank y'omuntu wa bulijjo, reviving agricultural bank. Njagala okubula gugoba wa parish model akakadde n'okatwala mu productivity yeri wansi. Gwo akakadde productivity yeri wansi. You will not compete mu katale eyo. So kisinganga mukoledde wamu obwegaso obusinga kaawo. Ndi sente zino first of all parish development model yatandika mwaka 2020 mu financial 2022-23 obatandika okugaba 100 million per village. 2021-22 bagaba zali million 17, remember. Kakati program eno bwotunulya its structure era muddeyo mutunyo ku bitabo kuyayana kwaba Ezra Suluma mu parish development model implementation yayo is totally different from the script. Nti parish development model no singa twagitunuza for alternative obagireta sebo twagamba bino wamanga njogera lwaki fe Buganda tufiiringa nti tetufunyemu sente zigenze mu parish development model nyingi nga singa mu 7 fano mu Buganda yaziteka mu agricultural bank naiteka mu cooperative bank ne tusobola oku boostinga productivity mu bantu jukira fano tuli balimi nti obulimi bwali kuze kubanga parish development model yakendeza budget ya Ministry of Agriculture okongeza sente za PDM kyandi yambye NRM okudda mu Buganda ngugambye gwe kyokola omukulembeze yenna ssebo gwe ngona ayagala okugula obuganzi mu bantu oba okufuna kufuna obuganzi kola kwebya abantu byebaagala listen to them yeno government etakola needs assessment ebimu ku ebintu omusanvu NRM byetambuza oba President Museveni ebiri mu manifesto ya NRM gyayongera okunyikiza mbantu mulimu okwongera okuleta wenkulakulana mbantu mulimu okola enguudo amalwaliro amasomero
enkulaakulana n'amazzi geeyongera amasannyalaze gabone mu buli kyalo kyonna ogamba otya nti tebigenda muyamba kweddiza Buganda? Ati nkugambye ye kyatambuza nkutandikidde ku program ebyo byonna nabikugambye nti okukenewa obutono mu kuweereza services mu Buganda bukubadde kunene. I can give you an example. Nze district gye nvamu Sembabule obanga nasina kuwa Sembabule yonna in the whole country okutambuza amasannyalaze hydro tuli okusinza kukubala okwakagwa population census yakagwa 2024 twali ku 35% okutambuza amasannyalaze in the whole country. Nengo okimanyi bulungi nti otunulira one of the factors of production oba enkulaakulanya y'ebitundu naddala okukulaakulanya ebyalo amasannyalaze kye kintu ekimu kyosookerako. Kagogo manyi kyekitegeza okuleka mukazi wo kanga inagoloza pasi y'amanda. Do you know what it means? Ndudde noziraba amasannyalaze webaze Katonda fe amanda bagano okutema emiti kubanga bagala kuma butonde bwansi, which is good. Nena amasannyalaze ge twali tukozeseza gatambudde kitono. Alternative which is solar. Sabo njagala ombuli bameka balina capacity egula solar gyosobola okukozesaako ku pass oba okulaba TV. Solar batono bakisobola. The only thing you can do as a common person is lighting. Omuntu asobola okufuna ka solar akasobola okulighting ennyumba, but not si binene fridge kubanga jukira twagala amasanyaze abantu mukyala bu business bukule. Twagala kuyambako mu M7 controlling kibaita rural urban migration. Ssaabasajja Kabaka yali akulozing omwaka 2024 yagamba nti twagala okuzza ekibuga mu kyalo. We want to decongest Kampala. Abantu gye bali okagogo gogamba nti busaluni nga babuguddewo abantu tebasalireyo enviiri. Value addition bino bye tulima amatooke ne gadiba yo sector ya agriculture adibazeyo n'akatagi. Nina mukwano gwange ali Masaka eyo yangamba ye okusala enviiri alinnya n'agenda e Kampala n'asala enviiri n'addayo enviiri asala za ttaano e Kampala kati ate n'akozesa ebiri okujja n'ebiri okuddayo akomekereza enviiri asalidde 5 kitundu kakati awo simanyi kikigenda. Honorable tumalirize ensonga eno kubanga wetujjidde olwaleero nga ziwoze sabbiiti nga 2 n'ennaku ziizo nga waliwo n'ensonga kakati atezzemu okunyinyiitira abduction kuwamba n'okubuzaawo abantu. Ab'ebyokwerinda basooka ne beegaana ensonga eno ate oluvannyuma ne bavaayo ne bagamba nti omuntu oyo tumulina ali mu mikono gyaffe. Simanyi oba na kino kyongera amaanyi NRM geetaddemu okweddiza Buganda. So nga tugenda ku nsonga eyo njagala bannayuganda mbawe ensonga nga 3 lwaki mpulira nti tebalirowooza na ku kintu kye bayita NRM. Ng'ovudde ku parish development model gye nkugambye nti yo singa twali ffe twalibadde tuteeka sene mu cooperatives okuwonya bannayuganda okusinga ebikagga. Ffe bw'otuukayo mu kyalo wane ekyetunze ekisinga mu Buganda mwanyi. Era ojjukira Ssaabasajja Kabaka yatuleetera programu y'emmwanyi terimba ng'ayita mu Katikkiro we. Era emmwanyi yatukola bungi ne kati bw'ogenda mu byalo Kagogwe omuntu asinga emmwanyi ze emyaka 5. Nobanga okolerera balala nga gwe tokifunyeemu. So singa wano cooperatives zibadde active omuntu agenda mu cooperative ne balambula omusiri gwe ne bakuwa ebigimusa okitegeera. Nobanga osobola okukungula n'otwalayo proceeds okitegeera. Number 2, noba nti wowe yagala capital cooperative esobola kuwa capital kuba esokoze assessment of your business naye capital eri friendly. The cost of capital mu Uganda is very high. Ebigimusa biri waggulu buli kimu kiri waggulu, so ogenda okusanga ng'omulimi akolerera balala. Nene kya abanaganda kinyaga picking interest yensonga gibaita social services njagala buli Uganda abeera aliyo yebuze nti bwe nkola akasente kagogo boyingiza emitwalo gyo 10 omwezi ogwange omusala gwo, how do you spend your money? Sente ezisinga tuzizera mu vunanizo bwali badde obwa government. So government erina okupickinga interest nti how do we bino bye mugamba okuimproving a household income. Government omulimu gwokozeemu omunene omulimu gwe disservice gyekuwadde. Government ya Uganda report yafuluma from the World Bank bubutyawo bakozeseza bannansi potential yo kagogo okuva rozaliwa mpaka bwofa government ekoseza only 39% of your potential. 61% is untapped. Kati ensi yo neta building a human capital kitegeeza tusobola kukulakulana. That is why sente wewola newole you are highly indebted. Nti bannansi abali badde productive totaddewo incentives zibasobozesa kubeera productive bakole basobole okufeeding eggwanga. Okwewola mwakkiriza ne government okuddamu okwewola $10 obukadde 162 okuva bwe twatandika campaigns kuvujjirira buli obayita parliament gwomanya nti looni buli obayita parliament gwomanya borrowing. Jonna badde mpita ku parliament nga plenary ya sawa 8 naye nga akakiiko ka national economy bakyanoonya abaka batule ku sawa 4 baiseroni. So ebyo ne bina mankwetu njagala okubuuza Kagugwe gwosuubira nti munnansi bw'otamukozesa bulungi productively onaamufunamu otya. That is why info tukozesa tusasula omusolo tufune emirimu tusasula omusolo government yewolabozi naye njagala okuba Bannayuganda in a second
buli omu bw'otunuulira bwaka okusinza ku statistics report eya statistical abstract of 2025 yalaze bino nti buli munnayuganda yenna buli wookola sente 45% of your money zigenda mu mmere njagala muddeyo mu kikolo bitundu 45 kulya bitundu 15 rent fuel energy masanyaze 15% zigendaawo okusomesa n'okusoma otekamu bitundu close to 9% ebyobulamu n'otekamu 5% nga bw'ogattagatta oli mu bitundu nga 8 20% mw'owaddawaddako gamba nti kansibeeko kyenkola naye waliwo bingi byesijjeeyo I've listed just a few of them njagenda mbawa details naye naawe ddayo weekubemu omuli torch weebuze bwe nfuna sente zange biki bye zisinga okufulumirako waliwo obuvunaanyizibwa nga bwali bwadde bwa gavumenti ng'obustipendingako gwe kikuteesa 45% mu kulya it's because food is expensive tuba tutya an agricultural country ne tuba nga ffe tugula emmere ey'ebbeeyi gw'okula akawunga k'3,000 nga gwe kasoli bamugulako nnusu 3 ow'empeke gwalemereddwa okukola value addition emmere n'ogi exporting nga bali ne bagenda n'otwala amajaani g'ebweru Kenya yo nemala nekubiramu amajaani n'egassa ng'egasseeko omutindo wadde n'abaana baayo emirimu lastly okimanyi bulungi kagogwe nti mu Uganda from a population of 22 million working population government can only provide 15 million jobs emirimu milioni 15 zesobola okugaba that means around 7 million tebalina mirimu abo bogamba okuzimba eggwanga lyabwe you've made them very redundant naye ne ku mirimu egyo milioni 15 emirimu milioni 13 zokka zezigenda mu formal sector yeggwakola ewa bbalamu yoli akola namuga simanyi ndi mu cooperative ki namuga ndi mu government milioni 3 zokka milioni 12 ziri mu informal sector ntunda kyayi nkola ki bano research yalaze nga bana abasinga tebasukka P7 okimanyi erine gwa abali mu kyayi mu butogo be babezezaawe eggwanga that is why tax base yeri wansi ku mirimu gyo creating milioni 15 milioni 3 zokka zigenda mu formal sector nkola mirimu gya kirasi milioni 12 giri mu juwa kali bakoze research nga abasinga 80% of bajuwa kali tebasukka P7 kali erine eggwanga lyosanga nga wa P7 wa mugaso okusinga wa degree so eyo information njagala mugitwale bulungi mutwegatteko okulaba nga tulwaninga eggwanga bulungi lastly mpa second emu owa P7 wa mugaso okusinga wa degree kuba yasasula omusolo yakubeezaawo ate n'omuddaako owa degree tasasula musolo ati nkugambye batono they are very few batono ne bawa mungi but nkugambye batono milioni 12 tosobola kusinga milioni batono so lastly okimanyi nti government yayisiza budget y'okugula enkumbi government egenda kugula enkumbi bagambye ministry yali ya planninga ogula ministry ya agriculture ogula enkumbi za bilioni 5 enkumbi eno gy'okwata ezirima mu nnimiro n'emiyini naye nga pulaani ya gavumenti bakuwa nkumbi yokka omulimi ojja gwegulira kubanga ojagenda mu kibiro gyeyo ekiti kyoteeka mu nkumbi yo bagamba naye oba naaba bataddemu omuyini kale gavumenti erina pulaani ekyo mwakiisiza mu parliament njaga kutegeeza mu budget bayisa bilioni 5 bagule emiyini naye baali baagala bilioni 69 zaki gula nkumbi ate tractor kubanga gavumenti yemu kwetembeeta nti baagala ennime y'omulembe njagala owulira ensonga zange lwaki abantu mbagamba buli woolaba yero totunulayo yene nteekateeka gavumenti obwe kuteekerateekera baali basaba bilioni 69 za gula nkumbi naye nga baagala batya buli household kusinziira ku population eyakaggwa buli nyumba bagibalamu abantu 4 on average buli household nga bagiwa enkumbi emu abantu bana balimisa enkumbi emu ne bagamba balina pulaani mu myaka 3 ezijja buli mwaka bagenda kuwagala bilioni 69 basobole okubanga mu myaka 3 at least abantu 3 bajja kuba bafunye enkumbi mu buli family kati ekyasinza okuneewuunyisa supplementary budget eyakayite eno gye bakayise ya trillions 8 kwafulumiddeko trillions 5 sorry billions zade trillions 8 bafulumizaako trillions 5 billions 5 bazigatte ku ziri 5 basobole okuwa buli nyumba efune enkumbi kati bw'osanga abakabe NRM mu field bannange batuwadde enkumbi bilioni 69 omanyi kye zaalikoze kankuwa ekyokulabirako budget ya Masaka Regional Referral Hospital mwaka mulamba Masaka Regional Referral Hospital erina budget ya bilioni 16 kitegeeza enkumbi ze bakugulidde bilioni 69 zibadde zisobola okufandinga amalwaliro Regional Referral Hospital not a district hospital amalwaliro ngana Number 2 ziri mu nkumbi naye nga buli family egenda kufuna enkumbi emu lastly okimanyi nti mulago yasaba bilioni 6 esobola okufuna abakozi esobola okuactivatinga ICU unit
erina ebitanda 48 nenge ebitanda 2 bye bikola ne bagamba tetulina sente okurecruiting abakozi mu ICU the intensive care unit of Mulago we did not get the 6 billion up to now ebitanda bikyali idle naye government ya Mwai Museveni yasabye supplementary budget ereze enkumbi ze mugenda okulaba zibagenda okuleeta NRM esobola okufuna obuwagizi kati ngovamo ganti Buganda for Museveni ku mulembe gune enkumbi ey'omutwalo bagulira enkumbi ya mutwalo ogenda gende Mulago leme kusangayo ddagala osasule mitwalo 5 mitwalo 10 bujjanjabi nenga government yakozesa billion 6 kuwa enkumbi so awe tuli zeze ensonga zange lwaki ngamba abantu mu Buganda wano nti mwekume mukyawe NRM webale kutuwuliriza ku Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 government egenda kugola enkumbi era muzirinde ekijja kyonna bannabefuzi bano be bamba tugamba nti tukyanirize kubanga kiba kizze ate era nga kijja kuyamba enkumbi ejja kuyambako okulima emwanyi yeterere bale bulungi ate n'ennimiro y'omulembe we naakusangira okozesa tractor n'ebirala ampuliriza wetuukidde olunaku olwaleero nga waliwo omuze ng'oyise muze kubanga si kirungi ekikolebwa Honorable Namugga sabbiiti 2 eziyise waliwo ekiwamba ekyakolebwa ekiwamba abantu mu bitundu eby'e Masaka eyo gy'ova kabona wa Katonda yawambibwa Reverend Father Sekabira Deusidedi tomanyi bulungi n'abalala bazze bawambibwa mu ngeri ezitategeerekeka naye oluvannyuma security y'eggwanga n'evaayo negamba nti yebalina wadde nti esooka kwegaana kino olowooza lwaki kiri bwe kiti kakati waliwo ebintu ebyewuunyisa ate nga bituufu nti emabegakawo babagambanga nti bana kiwamba abantu taliiwo abanupu bazanya byabufuzi so bakugamba nti bajja ne bakukwata bukwasi ne bakutwala mu nga ffe tuwa nti nedda okwata otyo omuntu n'omala ennaku 3 myezi 3 ng'omuntu tannalabika n'ekyokubiri lwaki bw'oba ojja okukwata omuntu okweka face kati njagala nkuwe within a few seconds nkuwe story on how Reverend Father Sekabira Deusi baamukwata baamusanga ku office ye obamusanga ne bamukwata ne bamufulumya abaali bazze omukwata nga beesibye obukookolo emmotoka ze bagiramu nga number plates bazibisse ezimu baziggyeko ne bamutwala nga ne family tetegedde wawe bamututte n'amala ennaku 7 nga tamanyiwa waali era ekyo kyawaliriza omusumba Serveris Jumba mu diocese yaffe y'e Masaka okuvaayo n'awandiika ebbaluwa nga akubiriza abakristu ng'abasaba tumuyambeko okunoonya Reverend Father waali era ekiwandiiko kyafuluma era obukatuliki ne bulangirira ennaku 3 ez'okusiiba n'okusaba mu ngeri enjawulo okulaba nga Father alabika nga buli omaadi naye nga nti si yamulina nga tewali kitongole kyonna kyavuddeyo okugamba nti ffe tumulina paka bwe bavudde ne bagamba nti oyo tumulina muzzi wa misango nze njagala okubuuza ekyo kye baakola teeka ki erikuwa olukusa okugenda n'okwata omuntu bbira mupango nga tosobodde even to identify yourself n'okutegeezaako famire ye nti Father ono alina omusango bakulu tumututte wanira mu bamwagala mu musange wano up to now tanaleetebwa mu kooti ne waba yazze emisango amateeka about detention of omuntu it's a period of 48 hours within 48 hours omuntu mutwale mu kooti waba tamuyina mwe kye bayita police bond so kakati eggwanga bwe litambuliza wayo babagamba nga banupu bafujjo kati ne bakabona bakatonda nabo bafuuse bafujjo kiwamba bantu avudde mu muntu wa bulijjo n'agenda ne mu bannaddiini naye nga oliwo mbuuza nti Father ono yakola musango ki ne bw'aba agulina bw'atyo bw'alina okukwatibwa kagogwe challenge tulina ennene as a country kwe kutandika okutambuliza eggwanga ebweru w'amateeka running a formal sector as an informal sector nti buli wookwata amateeka n'ogateeka ebbali njagala nkubule guno omulembe tugenda guyita mpawo atalikaaba one day one time kijja kujjako mu makaago yensonga kituze tuvumirira kiwamba bantu abductions mpaka kati bakibalama tebalabikanga kibalama got lost for the rest of his life even the wife died mukyala we yafa was out of stress bikibyona mukyala we naafa kibalama is nowhere to be seen tuyina abaana bafa bakwatibwa mu 2019 up to now tebaleetebwanga mu mbugo z'amateeka newankubadde kooti ensukkulumu yasazaamu kikooti ky'amagye banaffe ne baga tuteeka okuleeta oguteekateeka ogwa UPDF okulaba nga etteeka kooti eyo ebaawo so bino byonna nga tuwega ensonga gye bayita human rights eddembe ly'obuntu kyekintu ekikyasinza okuzanyirwako mu gavumenti ya Mwami Museveni bo bakuma butiribiri abaana be babakuma butiribiri naye they have failed to protect the citizens of this country awo wengambira nti eggwa obukulembeze obutawadde mu nnansi kitiibwa ani agenda okubaamu value nga mu nnansi gweyita we are the human capital of this country fecha bay ensi etalina bantu sebo talina value ebbeeyi y'eggwanga Uganda that is why obala abantu boolina
that forms the basis of your planning. Nateeka sente zino wa ng'osinziira ku bantu boyina emyaka gyabwe n'obwetaavu bwabwe. So nsaba government ya Mwami Museveni kyenkuweme ku Mwami Muhoozi ebyokukola mu nsonga y'ebyokwerinda mulina bingi nnyo than tumalira obudde okuba services with state tax. Ebikolwa nga bino byetaaga bikome mu Uganda naye ani agenda bikomya kubanga betwandisubidde balina bikomya ate be babyongerayo mu maaso. 2026 is the solution. Vote the NRM government out mu bafulumya government so that tubane government ey'abantu. Eyo ye solution yo kagwali era kivala nagambye nti akalulu ka 2026 bakayita kalulu akatali mu bya muzanyo protest vote. Kalulu ka kulaba nga tukyusa obukulembeze because enough is enough. Ekimala kimala. Bannaffe tubadde 40 years of service. No bakutenda nti emyaka 5 tumuwa omukisa atereze. 5 negita bakwongedde 5 tukuwa omukisa otereze. Bo benyini batanse no ganti ejana je mubala tuyina kabiri agentalo. Nti kala agabiri agentalo tugaba wadde. Gana abiri mutubuli account for your existence for the last 20 years. Accountability kagwembulia ekikezo okujano account for your stay at Radio 4 okubeera oko wano kugasa eki ku radio eno ne banna Uganda. Kubanga buli muntu buli lwoba government buli mwaka buli every period of 5 years ebeera ne kibayita number 1 is the manifesto. Bikibe tugenda okuwa abantu webe ratinga ku manifesto yabwe. Manifesto does it speak to the concerns of the people? Era manifesto mu kugituukiriza mutuusewa. That's what they call a government. Kakati bw'obeera ne government yenga Mwami Museveni oba oyina eddagala mu ddwaliro that's none of his business. Oba amakubo mabi that's none of his business as long as ali mu buyinza. Yensonga yoki yalese supplementary budget ng'eri mu bilioni 487 nga za State House. Just bilioni 4. Bilioni 4 kankubuulye we have around 17 regional referral hospitals. Bizina budget ya bilioni 426 all the regional referral hospitals. Nenga zino baziwadde just nyongereza. State House ya budget yayo mu quote esooka. Quote esooka budget ya State House ebeweddeyo. Ne batandika okuwamba gatana kwata wali. So, bosanga omukulembeze akola investment mu bintu ebitali productive. Omanyi otali yagaliza eggwanga. Era nze olwembera bannayuganda mbagamba loss we musinzo gikola is the budget of this country. Budget yeggwanga the resource envelope that does not speak to the concerns of the people. Atomyanaga namuga mwe bakaba parliament. No babuza bakaba parliament njagala nkubuze parliament kyali independent. Parliament ekyali independent nga muisa budget Mwami Museveni abaga nti ebyo mwayisiza sibyagala mubikomyewo mbikyuse ojukira saga ya bilioni 7.5 botwaga nti no Mwami Museveni there are so many projects zotandiseeko lwaki otandika essomero n'olikomya makati ate n'ogenda n'otandika akalwaliro ewalala kitegeeze no project eri idle okusinza ku reports za otajeno there is a lot of idle investment ekintu kagogo ogenze woze loan otandise ennyumba ekomye makati tonagimaliriza atogame kantandike ekkolero meanwhile you are paying money on interest rate that has been borrowed so oba ofirize gwanga kati bino byonna buli bitambula tosobola ku runninga gwanga nga supermarket yeso ngachi NRM government yagamba nti if a manifesto ya for implementation of the NRM manifesto tuli ku bitundu 5.7 ku 10. That was last year by close of the third quarter. Nenga performance ya national development plan eri ku 17%. Olina akubuza bye mukola mu bijjawa. So njagala okutegeeza bana Uganda the only solution to this mess 2026. Vote out NRM. Temubalonda. Say that tubane tukomya we rejuvenate. We revive the growth of this country. Okay. National Unity Platform ya answer sebo. Buli wala umbrella ticking. Kyakigenda okumala we kiwamba bantu. That's the solution. Anti kiwamba bantu manyi kwava. Who has the tools of power? Bwe nkubuza kiwamba bantu. Who is accountable for kiwamba bantu? Ani gwobuuza. Ani gwe wakwasa semateko kukumana ebibyo. Is Mwami Museveni and his group. Bebali mu buyinza, bebalina tools of power, bebalina amaje, bebalina police. They are responsible for your security. Kale. Omukulu Kiryowa Kiwanuka Ssabawuliza wa government yagambye nti ensonga ya father bagitunuulira nagamba nti abakola kino kuba nti father yawambibwa n'okutuusa kati wadde nti amagye gaayogera nti ge gamulina era ali mu kifo ekimanyiddwa mu mateeka naye teryakimanyi kati ke babeera b'oluganda father takubika nko kimunyi wadde amagye gaakakasa nti ge gamulina naye situmanyi di lwana aleetebwa mu kooti okuvunaanibwa emisango gy'ogwerwako nti ojukira sometime back in the 10th parliament we waliwo ensonga ya safe houses do you remember safe houses parliament nesalawo nti mujjawo safe houses ebifo byonna byonna ebiterekerwamu abantu biteekwa okuba known ne bwe mba naziza omusango wenterekeddwa wateekwa okumanyika nti Namugga yaziza omusango alikira oba ali mu basement ewa Moze any of those
Nianga basement is not a gazetted place. Government mu mateeka eba n'ebifo ebiri gazetted okutereka abantu. Yeyo police, prisons. Befo betumanya ebiri gazetted. Kubanga oba omanyi nti omuntu wange ali mikono emitufu. Buli wokwata omuntu n'omuteeka mu kifo ekiri ungazetted. Kiri wabweru w'amateeka. Era kiri wakiwanuka we yalibadde yeebuliza nti how do you detain omuntu yenna under which circumstances? Osinzira otya okukwata omuntu n'omuteeka mu kifo ekitamanyikiddwa. Ekisooka obumenyi bw'amateeka. Okay. Honorable. Ebikoleddwa government ya NRM byo temubiraba. Lwaki temubyogerako? Kakati ekirungi nti obuweereza bw'ennaku zino bwawukanyeeko ku buweereza obw'emabegako kko kubanga abantu balakinganga information. Obuweereza tebabupimira mu ngalo zo. Mupimira wa? Obuweereza visibility ku ground. Oluguudo balukoze kyeraze kyokka. Okitegeera? Eddagala liri malwaliro kyeraga kyokka. Kati baba tewali yeetaga kulaga NRM byekoza. Gwe kwata singa okuba esimu n'obuza ab'emukono eddwaliro awo liri lijjukira omwana wa mawulire yayogerako naga muzeeyo okuva wajja emukono n'otugamba eddwaliro genda kukolebwa nabbanja alyoka aveewo ateekewo eddoboozi ly'omwangu agwo lwaki obulya Museveni ebigenza obubi so njagala obategeeza fe ogwaffe si kwogera bwogezi bino bye twogera biri mu report ate ekirungi nze abagamba ni deputy chairperson w'akakiiko Public Accounts Committee Central akakiiko akabawa feedback mu biki government byekoze ne byetakoze number 2 mwettanira okusomanga reports ezifulumizibwa ku performance ne bw'oba tosomye report gy'owangaalira yokka gw'ononga asimanyi baba basingo kwa Museveni akoze bulungi nnyo ebyo twagala eri ku ground obulungi bwakyo omuntu abufiringa so tetuli wano ndikubanga tunyumirwa nnyo boogera nedda bino byenkugamba for example reports going to report yenera zitu ne physically ebitu birambula tubiraba ayine banna Uganda bakuwa report yennyini performance government ekugambye ndi ku national development plan tukozeko ebitundu 17 ku bitundu 5 automatically abo baba kumakinze nti government eremereddwa okukola obuvunaanyizibwa bwayo so malirizanga waliwo ambuza honorable simanyi yali Amasaka n'agamba mbu tebajja balangira ne bwe munaawangula kakati nze simanyi ye bwasinziira kugamba nti tebajja tulangira nze njaga kutegeeza banna Uganda protest vote ekyaliwo kanoonye kalonde kakuume beerawo okufa okulaba nti bano banneeyagaliza bankungula nnimire tebajja kukungula bye batakoze eki kye tuyita kabanje tewali genda mu katubanje balina kutwala ffe mu kooti sife kyova nti bayayana no protest vote faawo ku protest vote wetusibidde tuyambeko mwami Museveni aleme kubbibwa kalulu era gwe tugenda gukola gwabwereza bannamawogola mbasa nyongero bakubiriza n'okubeebaza okuba nti banyaniriza mu campaigns ndoza one of the members of parliament nze buli genda gase oba nebaza bwebaza ona bobale byotukoledde era mbasiima nnyo Matete Mitete ne Matete Town Council mwebale sigenda kumenya byalo because of the time nenyongero basaba mandate mbasaba akaluka 226 as a member of parliament for Mawogola County mbasaba akaluka president Kyagulanyi mbasaba akaluka Umane Mpinina Rose ne mbasaba akaluka oyo yenna ali ku umbrella buli wala ba umbrella taking a solution yebitawanye gwanga akagambo kamu eri minister Balamu ne president Museveni njagala okwongera okutegeeza mukulu Balamu nti bino byowoza tova ku main muzeyi tava ku ballot muzeyi awoma securing the future protecting the gains mwami Balamu faawe twawukanira ebiratuizo ne awawawawo okutembeeta atakoze omuntu omuwadde olubimbi n'omuga nti ogenda kulima olubimbi kilomita bweziti n'alimako kilomita omuwaddeemu n'alimako 5 n'oga nti akoze 5 muwadde nnyo n'alimako 10 navaawo naga nti ate nkooye nnyo yennyini abagamba akooye muzeyi akugamba nti nkooye bano babala mbaza muzeyi bambi togenda kinaalabika kitya nti ogenze mbaagaliza ekiseera ekirungi Katonda abakuumeze Kagogo Fulgence Peterson tudde nga n'olwenkya